balimi bannange nabagambye nze ntegekula zero okuva eruweero w'obulenzi kyalo bakiyita kyevunzi okumpi naye busula. Abalimi ffe bennyini twekuba obutwa. Omuntu najja tayira nasala ebbeedi naga nti njagala kuba waagula bimwanyi ate ng'enkya kugenda ogenda okuliyindokwa. Lwaki obikkiriza? Waagula mwanyizo, labirira mwanyizo, oyo ajja ayagala byawakatirwa tomukuza ogenda kuwa ensi eno obutwa. Ensonga lwaki tuli kuta yenjagadde mpagire nnyo omusomesa waffe oli nti gwe osooka okwewa obutwa gwe wennyini nti omuntu oyo ajja n'omuguza ebiwakatirwa n'olyoka obimuwa n'atwala bwana badisi ate genda ku Mother Garden oli omugambe endaga certificate agikulage akulage ku mwanyi w'ezibala omubuuze ne layini azikulage bupande bubeerayo naye leka kutomera. Tujja kutomera abacokozi bangi bo baagadde ssente olw'okuba nti baagala ki okutunda ekintu. Mpozi abalimi njagala bagambako akantu kamu nti waliwo emmwanyi zaffe kuba nange mwendi naffe n'abalala tuli balimi nti emmwanyi zigenda oluusi ne zitandika okuyongobera naye tunula nnyo ng'emmwanyi eyo yakayongobera gitakoleko wano bw'oti ojja kusiŋŋaana ekintu ekikutteko ng'ekipaapi bwe kiti kigyeko giyuyuyemu bw'oti omusulo gwaffe guno ogwa bulijjo oba ogw'ebisolo nga faamu yo nnungi okukuŋŋaanya twala oyiwe ku mwanyi eyo wali waginyeenyeza bw'oti ejjakomo ng'erikkirya ekyo ekitiko okiggyeko okikola okutako bulungi n'akatiiko kubanga oyo mukwano gwaffe era tulina okuba nga tumwagala nga bw'owulira bwe weeyagala. Nze ne wembeera nokoowa sikoowa kuba mbeera mu mikwano gyange ate nnyumya nakyo. Nze nnyinza okunyumya n'emmwanyi ate naawe onyumya nayo naye tewakuba tokimanyi experience. Nze nnyumya n'emiti gy'emmwanyi 3 ate nga n'egumu nnyumya nagwo. Nnyumya nazo ntya. Buli muti gwe tulima tulima emiti 3. Nva ku miti 3 2 n'ogumu. Nganze Brazil emiti ena munene tegiriimu. Tugamba tutya? Tugamba bwe tuti nti omuti ogusooka gubeerawo okulabirira abaana n'awaka n'enva munnyo. Tulina omuti ndi ku tukole naga ekiriko emiti emeka 3. Olwakadde enamba y'essimu yange eri 0750 8 10 ndi puluna. Ebigambo bibadde ngenda okubagamba omusomesa munnange abyogedde. Ekigambo ky'embyawo kiri bwe kiti nga mmaliriza. Beera mukwano gw'ennimiro z'obyo. Nze bwe nali e Bulaaya nina ebintu bye nayigayo kambi bayigiriza olwaleero. Nze nakolanga mu supermarket. Naye omuzungu mu supermarket ye atunuulira ekitundu n'agamba nti wano nakubuuza naga nti waaye nti wano eno ayira eno bazita ayras omubeera ki okubeera amasa olwo olukuubo olwo baluyita ayras. Akati aga nti ayira eno tekoze bulungi mu wiiki eno nti amazzi ago mugagyewo mutekewo tippi. Amazzi ago mugende wali mugasale mugateeke ku buy one get two free ne mugasale ebbeeyi. Tuli ffenna ekitundu ekyo nga kyekikoze. Kakati problem eri wano mu Africa emmwanyi ekibanja oba okirina ng'olimawo naye bw'olimawo osasula omukozi kyokka nga tewakuwa ki. Tuli ffenna kyekibonyaabonyezza wano nnimiro zaffe abanoga nti emmwanyi teziriimu ssente obulimi tebulimu ki kubanga oteekamu kingi ate ng'ojjamu kiki. Kakati kyekikuŋŋambisiza kendeeza ki amabanga labirira ennimiro gituukemu buli lunaku oba buli luvannyuma nnaku 2 oba buli wiiki mwabali eno ku kibuga ng'olimira wala lwogenze beera mu nnimiro tosisinkana baki batuuze abatuuze baba budde beera bakusange kuki
ku nnimiro wali fukamira wansi ku muti gw'emmwanyi ng'ogujjako ebiki ebirokwa yogera nagwo ng'omukulu oli bw'akoze ki kubanga emitego gye mulaba gyogera ginyumiza ddala bulungi era bwe gujja ng'ogujjako ebirokwa kuga nti mbadde bubi ogenda okuvaawo ng'olaba nga gukusanyusiza nagwo guba gusigala mu ki mwattu ekintu ekyo kigezeeko okolabe enkeera bw'onoddawo ojja kulaba nga gumwenya ojja kulaba nga mulungi nnyo nga gukulaga ekiki essanyu mwagale ennimiro zammwe si zokka mwagale bizinesi zammwe ekyo kyekirimi wano waffe mu Africa kitya nti omuntu aba ne bizinesi n'agiteekamu muntu n'okuba essimu oba twakoze tutya kiri kitya tuli ffenna genda olambule ku bizinesi yiyo ssente gwe wazikola ssente zo wekitiibwa ssente zo tuli ffenna bakadde bange kakati n'ennimiro bwetyo bweri mbagambye ku masa ge nali mu Bulaaya kyokola nze kye najja eri kyonna nakiteeka waki mu nnimiro kuba nakizuula nga gwe mulimo gwenja okuwangaala nagwo paka Mukama lwali ntwala ngugattako bugasi biki birala naye nga gwo mu nnimiro yange tussa kimu twogera kimu n'ogibuuza ngibuuza nti gwe nga tompadde wano nga tompadde no muti gwe ngenda kukuulawo tuli ffenna kuba ngutaddeko ebigimusa temuwa ebigimusa ate omuti ne gukuba tampeko emu ey'emmwanyi waki ogubeezaawo gukuulewo oteekewo omuti ogenda okukola ki sizoni eno eweddeko gye tumaze nakuula emiti gy'emmwanyi 17 nga tegikola ekifo kiri awo tegikola nsasula omulimi alimawo kati mba nsasulira bwereere tuli ffenna kubanga gufuuse balemu ayi ne gufuuka purobulemu kuba nina okugulabirira ayi tegugula ki bane muwe ekitiibwa emirimu gyammwe nga maliriza kino ekirala muwe ekitiibwa ssente zammwe abaagala okubategekera ennimiro enamba y'essimu eri 0770 0770 35417 oba 0770 35417 oba munsonyiwe mbadde mbawadde ennamba gye mbawadde omwami we aba tagiwulidde ne muddiramu endala eri 0703 58 3 97 0770 305 417 amannya nze Bwanika eddagala ly'akawuka weeriri era likola nnyo weeriri tosobola ddimalawo wano era ojja kugenda nalyo wawaze oze kulitwala weeriri wano likola nnyo ebigimusa eby'emmwanyi weebiri wano ate bikola bulungi nnyo ate nga biri oganiki agenda kubiyigirizaako omukugu w'ebigimusa yajja agenda biyigirizaako era bikola bulungi nnyo nze binkoledde nnyo bagamba nti si mmwanyi zokka z'olina okufuga bw'oba olabirira ebirime oba osobola okukiraga kirina okukola ne bweba ovakado ne bwe biba peera osobola okulifuga nga likyali wansi kuba bw'olijjamu akatima
bireeta obutabi obulala nga bungi. Kati obwo bwennyini bw'okendeeza ate era n'obufuga. Kuba bw'osoma ebirime kiba kiyita kufuga kirime. Kati osobola n'okiweta kuba waliwo gwe nalaba ng'alina emmwanyi nga zeewese azisiba zikyali nto akatabi ne kakula nga keewese nekikuyamba okunoga. So ekyo kikola mu mmwanyi ne mu birala tusobola nakyo kikozesa. Weebale nnyo musomesa munnange. Kanjogere ku n'ebigimusa ebirala. Oyinza okuba nga ogenda kuyiga ku bigimusa ebiri organic wano, musomesa ajja kujja bisomeseeko. Ebigimusa ebirala bitali organic, naye nandyagadde nnyo muyiwe ebigimusa ebiri organic. Ebitali organic kambabuli ekigambo kimu. Mundaba nga bwe nnyimiridde. Muntunuulidde. Kakati nze muti gwe mwanyi. Buno bwe butabi. Mulaba bulungi. Kati akatabi kano we kakomye wano wali woyiwa ki? Woyiwa ebigimusa. Woyiwa ebigimusa. Toyiwa ku muti kwennyini nnyini. Akati we kakoma wali gwe kolawo genda okakwate bw'oti okwata akayinja okasuule we kagwa woba oteeka ki? Ekirala ekimenya abantu. Kati ku kaseera kamaliriza mukadde wange. Ekimenya abantu mu nnimiro tunoonyenga iki gy'osobola okumalako n'ennimiro nga tosipendinze nnyo ssente nnyingi n'amaanyi. Si bwe kiri? Kati musipendinga obudde bungi mu kuyiwa ebigimusa nga mukola ssaako ako. Nako n'oyita omuntu ojja kumpayo 2. Tuli ffenna? Ojja kumpayo emmeka? 2. Nze omusiri ogwange ziriika 12. Tuguyiwa abantu aba. Nze kennyini ne mutabani wange. Mukitegedde bulungi? Kakati kwota y'ebigimusa akakebe kali ke wakola ak'ebigimusa kiri bwe kiti. Omukulu ono olina mu kusente? Sente zazira omuzabye? Muzabye sente zo bwazirina? Azitadde mu ki? Zaani? Zijjeeyo. Teeka mweyo ne mweri. Ataddeyo. Zaani? Kakati bw'oteeka ne mweno. Kakati mulaba obudde mumala bwe muti nga weetoolooza omuti. Kwata bwe mba nga nnyimiridde wano nga nze muti. Tulamu emmwanyi webanga abantu nga weewunsemu katono bwe wati. Kati ku oludda olwewunse ekyemmanga totunula ku ludda olw'ekyengulu. Bala weekola ki? Temawo akadinda. Akasalo katono. Kadinda katono nnyo. Kubanga kugainze ku myaka gino 5 nsobola okukola omusiri. Nsobola okukola yika 12 mu nnaku ezo. Tuyiwa ebigimusa mu nnaku ezo. Kiba kikoze kitya? Kiwedde. Kakati temawo akadinda okuvanga wano. Abali emabega musobola okulaba okuvanga wano. Tugeze fuuti zibanga fuuti 2 zimala. Yiwamu ebigimusa. Mwe mulina endowooza egamba nti omuti guno tegujja etabere wunsi eno terijja kunywa. Omuti gulina Katonda yagukola oba ekimera kyonna Katonda kikola. Mukyalo omusomesa oba bagiyita bata geotropism? Bagiyita bata geotropism kiki? Balina ekiralo ki? Wegamba awali amazzi gwo gunoonyaawo obugimu. Omuti ogwali amazzi gunoonyaawo obuki? Gutambula ne gunoonya obugimu nga wabutadde eri omuti gwonna ne gukola ki? Ne gubala bulungi nnyo. Tekikwetagisa kugenda nga weetoolooza bw'oti mmwanyi. Gwe yiwa wali. Ebigimusa bye mbadde njagala amagezi nga sinaba kuva ku kazindalo kano bwe mba mbiguze. Eyo sigamba ebyaffe ebya wano omukulu agenda bibagamba. N'ebigimusa kasoosangako nga kiriko sulfani. Byayala. Naye nga kya sulfani. Temukwatibwa ekinyegenyege n'obuziika mu ttaka. Okemebwa. Biwe ku ttaka kuki? Temubiteeka mu ki? Ebyo ebiriko
kigambo sulfan biri ya labela naye nga sulfan mubiyiwe ku ki oba biguze obiwa kungulu n'ebyo bakadde bange omukugu ajja ku nsonga eyo yennyini eya organic fertilizer